Kakati akatambiko olabaako omukyalo oyo gwe mulaba agudde eddalu abadde atambula nga mulamu tteke oba abadde agenda ku mulimu oba abadde agenda mu makubo ge ng'ayambadde bulungi asibye effiga ye. Bw'atuusa awo ekitiitale mu kajjankishoni bagenze okulaba engatto aziggyamu, atandise okwagala okweyambula, atandise okusikaasika enviiri, essimu n'akasawo abisudde ettale ng'omutwe gutabuse. Mukyala alabika bulungi ng'alaga nti mukyala wa buvunaanyizibwa naye agudde eddalu mu kibuga wakati awo ekitintale. Era bw'obanga omumanyi osobola okuba nti ate omunoonyaako, ayinza okuba nga mukazi wo nga muggya we yamusudde eddalu. Kisoboka oyinza okwesanga nga bakozi banne ku mirimu bamusudde eddalu. Tewali kitasoboka mu Uganda muno. Nga bw'omulaba ayimiridde mu kkubo, emmotoka zitambula eno n'eno, n'alyoka azimirira mu maaso n'awanika emikono ng'ayogera ebigambo ebitategeerekeka. Era emmotoka ne ziraba nga zo ze zimuviira mu kifo kye ye okuviira emmotoka, zo ze zimuviira. Simanyi lwaki buli muntu agwa eddalu eddalu lino limulagira genda kuyimirira mu luguudo wakati. Bajja kukuba ebyuma lwakuba nti ebiseera ebisinga abalalu bano tebatera kubatomera. Era omuntu bw'agwa eddalu n'ayimirira mu kkubo, emmotoka ze zitandika okumwegendereza. Naye n'oleeta eno ebbamo lyo n'oyimirira mu kkubo ng'otegeera, oba lwaki bakutomererawo? Ekintu ekyo bw'ogwa eddalu n'oyimirira mu kkubo wakati, emmotoka zitandika okwebalama nga zo ze zikuviira. Bw'oba omulamu n'ogenda ne weeyimiriza mu kkubo, bakukuba ebyuma gye biva tomanya, weekanga oli eri ku ttaka. Kati omukyalo ono oba obuzibu bwavudde ku ki? Mukazi alabika bulungi, abadde ayambadde bulungi, oba abadde agenda ku mulimu, oba abadde ayina amakubo ge gy'alaga, by'abadde akutte akasawo n'essimu byo takyalabako n'ekimu, ebiba bitutte engatto akasusa eri. Ayinza okuba nga maama yavudde ewaka n'aleka abaana be waka n'abagamba ngenze kukola, n'abagamba ngenze kunoonya 10, eddalu aligudde atuuse mu kkubo wakati, ali awo kitintale wagwiridde eddalu. So bw'oba omumanyi osobola okuba nti ate omunoonyaako n'osobola okuba nti omuyamba. Ayinza obba nga maama wo, ayinza obba nga anti wo, ayinza obba nga mukazi wo nga muggya we yamusudde eddalu oba bakozi banne oba ng'alina gwe yasobya. Ayinza obba alina gwe yasobya nga yakimukoze. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko vidiyo, nkusaba ogimpereka like vidiyo yiiyo. Nange omukyala leka atabuse obwongo, abamumanyi bambe kusaba muje mumuyambe. Ali wano kitintale wano ku stage. Kusaba bali abamumanyi mwena tusobole omuyamba. Mukazi watubambe kyayika obwongo buvuddeko. Kusaba abamumanyi musooke muje mumuyambeko. Namba ali wano kitintale Kampala. Amumanyi ajja tuyambe, amuyambe nga bukyali. Nebale nnyo. Okusookera ddala njagala okubategeeza nti CEO Michael Airport Pickup tukolera ddala emirimu gy'okubatambuza. So bannyinaze mwenna abakomawo okuva ebweru, osobola okuba nti ate onoonyaako nemanga nkuvuga bulungi nnyo nnyini ddala n'enkutwala mpaka waka. Ate ku miwendo egisingira ddala okubeera emitono ennyo okukamala. So togenda gye bakuseera, gye bakuleega, jangu eno tusobola okuba nti ate tukola, tusobola okuba nti ate tutambula bulungi nnyini ddala. Naawe ayinayo kyonna ky'olina naye nga kyekuusa ku transportation, osobola okuba nti ate onkoonako. Ennamba yange ey'essimu yeeyo gy'olabaawo ku kasitiika, tusobola okuba nti ate tukola. Oba okitegeera. So naawe ali eyo ng'olina bizinensi yo naye nga wandyagadde okugikuba abantu mu maaso, osobola okuba nti ate onoonyaako n'oleeta bizinensi yo, n'oleeta akalangoko wano, ne tukuba abantu bizinensi yo mu maaso. Abantu ne bajja ne bakola ki? Ne bajja ne bakuwagira, n'oleeta bizinensi yo ku mukutu ogusinga okulabibwa abantu. Oba okitegeera. Kakati nga neeyongeddeyo, simanyi lwaki ekitonde ekikazi bye basinga okugwa nnyo eddalu. Mu butuufu simanyi. Kankubuulira abasajja bagwa eddalu kituufu, naye abakazi bagwa eddalu ku sipiidi eya yiriyiri. Abakazi bagwa eddalu ku sipiidi eya yiriyiri.
kizibu nnyo okusanga omulalu kugamba omuntu agudde eddalu ng'ali fresh nga musajja tebasangika. N'osanga omusajja ng'agudde eddalu yeekolaakola ng'ono by'akola tebasangika. Naye abakazi bagwa eddalu ku nsi ya Katonda eno. Jjukira abakazi be basinga okwebaako n'obuzibu, ababa n'obutakkaanya ne bajja baabwe. Mujja we n'amusula eddalu ng'ayagala muviire ku bbaawe. Owulira? Naddala ensonga z'abasajja ezo tezisudde bakazi ddalu woowe. Okunoonya obugagga naye okunoonya obugagga atali kiri mu basajja. Abakazi baalaavu. Ekisinga okutwala abakazi mu masabo laavu. Kukwata musajja wange, kugoba musajja wange, kumujja wange, kate ne mujja weeringa naye aweereza. Kati eddalu ne lyoka lyesanga ow'amaanyi yawangula. Okitegeera? Naye abakazi bagwa eddalu ku nsi ya Katonda eno. Abakazi olaba ojje ne weegendereze ku bano abantu abagenda mu makyaki, bano abasabi. Era omusumba bw'aba asaba, abakazi basinga okubaako dayimooni. Abakazi basinga okubaako dayimooni. Pasita agenda n'asabira abantu, neera mu kyaki abasajja tebagwanga bakazi. Omusajja waagwa omu, wagwawo abakazi nga 100, bonna nga basansabaga, dayimooni zibaliko mpitirivu. Era kasita batandika okusaba, bannanga bakazi simanyi lwaki muliko ebyokoola bingi bannange. Mujje mukyegendereze mmwe abasabi. Pasita bw'aba ng'asaba, abakazi basinga okugwa mu kyaki ne balyoka beesansabaga bwe bati ne balyoka bakugira bati nga bawulira ebizimuzimu nga bibaliko bibatambulirako. Kati ne kino n'ensonga eno ey'okugwa eddalu, abakazi basinga okugwa eddalu kubanga be basinga ennyo okwettanira amasabo. Bettanira amasabo lwa nsonga z'abaagalwa baabwe. Ne bagaweereza ono alisindikira mujja we n'ono alimusindikira. Okitegeera ekintu ekyo? So kati ono omukyala oba mujja we yamusudde eddalu, oba alina gwe yali azaamaanyizza, oba alina gwe yakozeeko ebikolobero ng'ali mu kubisasulira, sijja kukulimba. Naye bw'oba ng'omumanyi, osobola okuba nti omunoonyaako mukazi wattu, n'osobola okuba nti ate omuyamba. Ako akagoye kayambadde y'embeera gy'alimu, mulimu ago agasajja ga booda agatagala kumanya. Kijja mmusanga kimuvumbagatire mavumbavumba matumbi budde ag'ekiro, kiryoke kimukoleko ebyensonyi. So n'olwekyo osobola okuba nti omunoonyaako n'oba ng'ate omutaasa. Ayinza okuba nga muntu wo, ayinza obba nga mukyala wo, ayinza obba nga muganda wo, ayinza obba nga kazini wo kyonna oba anti wo. Okitegeera? Oba neyibawo. Osobola okuba nti ate munnange omuyambali awo kitintale mu ttawuni wakati wagwiridde eddalu. So n'olwekyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, mwebale kuba nti ate musubscribinga ssaako n'okuba nti ate mufollowinga. Mbaagala nnyo mwenna mbaagala nnyo. Nakomyewo nate okuba nti ate mbaweereza mu full swing. So kyolina okukola ekintu kimu kuba nti ate weekumira ku mukutu ng'osubscribinga bw'omaliriza. Teekako akadde okaggye mu personalize okateeke mu all nti bwentekayo video gw'osooka okugiraba. Mbaagala nnyo mwenna mubeere bulungi, mweraba.